mukyala wange. Mukulu olwaleero nkulembedde mukoddomi abadde temala okukimanyako nti mukoddomi gwe nkulembedde nenze bwe nawulidde tamale nemmanya nti ono gwe ntwala muko. Twagala kweyanza nnyo kitange mayanja mu bigambo bitono musomesa. Ndi musomesa w'abasomesa nkolera mutendeko lye bayita Namutamba Primary Teachers College. Eyo nno gye nkola nga deputy principal ow'ettendekero. Wandiyogedde oyimirire na wano bulungi ayogera sebera wa eyo mukama ndi deputy principal ow'ettendekero era nga ntwala branch ey'Ekiboga ate era nenkolera n'Emityana. Kale mu nteekateeka eringa eyo ssebo ebirala byonna nze ndi muzzukulu wa Muwangi kuno ku mukolo ndiko nzekka kubanga abazzukulu wa Muwangi bebeddira enkula ensolo eyina ejjembe erimu bweriti kati ku mukolo guno gwonna ndiko nzekka ate baliiko ffe tuli batonotono lwa nsonga eri emu. We are mindful of quality not quantity. Nolw'ensonga eyo kitange kkiriza mu bigambo bitono nkutegeeze nti emirimu gino ngibeeramu era mu budde bwange obw'eddembe nzija nembeeramu nensaagako. Muntu bw'atasaagako akaddiwa mangu naye osaagako obulamu ne busigala nga bukyatamba n'otuuya nako duyiro simwetaaga ku luguudo duyiro mukolera mu mbeera eno. Taata guno omulundi gwe gwakubiri okujja mu lujja muno kubanga najja mudda era nga nnono omwana omuwala mu lujja muno kati guno gwakubiri nkomyewo obukomi ate n'ogwokusatu era nja kudda era n'omulala munone. Dadi yakkiriza nkutegeeze nti byonna byandibadde awo naye abantu abali wano njagadde bategeeremu nansaasira. Mirimu gye nkola mingi emirala naye olw'obudde sijja kugibabuulira mukkirize mbategeezeko gumu munansonyiwa amazima gasigala mazima. Yenze Reverend George William Mayanja ndi muweereza mu kkanisa ya Uganda nkola embulabirizo bw'Emityana era nga mbeera ntwala obusumba ow'Ekiboga. Enno gye nkolera emirimu nenkola emirimu gy'obusomesa nenkola emirimu gy'okubeera chaplain owa Musuta Senior Secondary School n'emirimu emirala egy'enjawulo ng'obuweereza bwe buli. Olw'ensonga eyo njagala kwebaza abakulu bwe banetta bwe banteekamu obwesige bakadde baffe abawano ate ne mukulu wa Bubaka Sebo ne Chairman ne mukkiriza ate nzije nkulembere oludda olwo njagala kwetonda obeerawo ebitatambudde bulungi munsaasire naye twebaza Katonda kubanga atubedde ne tujja ne tukola omulimu guno. Muntu yenna yeetaaga ennamba y'essimu yange nsaasira. I can't give my number out. I'm sorry. Yeah, by virtue of my position as the reverend, yes, and as a teacher as well, I can't dare giving out my number for security purposes. Sikyangu nnyo kyakutegeeza abantu bali wano nga batudde bwe bati nobagamba nti ennamba yange eri 07779 n'oyongerako nti 19 nze olonyongereko nti 67 omwawule olonsembeyo nti 78 oba toliiko ekizibu tekisoboka toyinza kutegeeza bantu ng'olyoka oddamu ng'otegeeza abantu era mwategedde ennamba yange bassebo ne banyabo eri 07779 nga buli omwawulira ng'oyongerako nti 19 ng'oyongerako nti 67 ng'olosembeyo nti 78 tica oba toliiko ekizibu kale no tekisoboka. Olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo kubanga otwetaaga onfuna obudde bukyaliko n'ontegeeza ku mukolo gwo enzija ne tutambuza era ebisigadde tewali kyamaanyi n'emikolo tebampa nsimbi just free of charge. Ekisa kyekimala ng'omwawule enzira yeeka mukyala wange Nakigudde Diana Mayanja emutegeeza nti ekisaka kitumale gyemba biwedde naawe kasitobeera nga gyokola tebakusasula naawe tompa ya simple that. Nenga mukulu tweyanza nnyo tweyanzeege ssebo taata otukoze bulungi bakubira engalo kubanga otukutte bulungi nnyo tweyanze bassebo ne bannyabo ate nga tuna item esemba tugabagabira ebyokulya ebyo so tugumikirizeeko bassebo ne bannyabo katono nnyo ozi mu mbeera